Bana bakatonda mweno mungi mbalamusako mwenna mulinya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza Mukama atukuumye atufabiride n'atutusana tene sawa nga tuli balamu. Mbebaza kubanga mwekumidde ku bigambo bya gospel area yaffe eno Enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa. Kaungeza kale njagala okwebaza Katonda atuwadde omukisa omulala okujja maaso ge ate okubaako ebigambo bye tuyiga okusobola okulaba nga tweteekateeka ngera tuyiga nga tutegeera engeri yetugenda okuyimirirawo mu biseera bino eby'enkomerero. Njagala okwebaza gwe ataddeko Prime Radio 91.9 ng'osinziira Kampala naawe Masaka 94.6 era wali ku YouTube nkwaniriza nnyo mu ngeri y'enjawulo Facebook naawe tusanso okulaba weebale kubanga kuli. Njagala okwebaza gwe ate omutawaana okulaba ng'ebigambo bino bigabanako n'omulala ngera omutegeeza ataddeko mu katale awo ataddeko okolera ku dduuka gyonna gy'osinzira okulira ebigambo bino. Njagala okwebaza Katonda nti okoze bw'otyo Mukama akikubalire era akumpeera omukisa. Kaungeza kaleero twagala kukomawo na mulamwa gwaffe Enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa. Macha twabadde twetegereza obubonero bw'enjawulo ne tubulaba bw'amalaaya, njala, ntalo, bw'oyogera ku bwavu, ekonome, buli omu gy'ali akaaba. Kaungeza kale tukomyewo n'ekyokuyiga ekiriko omutu omunene ogamba nti bizinensi y'enkima. Era onyina ffe olw'okujjukira aluvudde mu kitabo kino ekyalubereberye essuula esooka olunyiriri olusooka Bayibuli egamba nti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ono si mulala ye mbulizi w'enjiri ya Mukama waffe Ssempiira Martin. Kansabe gwe nange tuwombeeke olw'okusaba. Katonda waffe omukulu w'omuggulu twagala okwebaza natwe olw'akawungeezi akaleero. Weebale olw'omukisa gw'otuwadde okujja maaso go ne mukubeera wookwo. Nsaba oyogere gye tuli leka ebigambo bye tugenda okuyiga bisobole okutuzimba okutukubiriza okutusembeza kutayisa n'okusaasira. Tweyongere okutegeera n'okumanya tukyawe byokyawa otwagazise byoyagala ye Katonda. Yogera naffe ne mu kiseera kino mu ngeri y'enjawulo obwa Yesu mulokozi waffe tusabye ameena. Bwe weetegereza olunaku lumu mwatika emu ewandiika omwaka gwa 2014 ennaku z'omwezi 8 mwezi gwali gwa February waliwo debate ku museum emu ya creation ngera abasajja abakkiririza mu kwefuula oba evolution abakkiriza nti omuntu yava mu nkima oba mu nkobe nga bagezaako okuwakanya abasajja abakkiriza mu nkola ey'obwakatonda ey'okuba nti Katonda atonda eggulu n'ensi era byonna ne bibeera. Mwatikeni afuluma mu katabo ke bayita The Economist mwalimu ebigambo ebigamba nti omusajja omuna scientist era akkiriza mu butonzi yatambula ku siteegi era ng'ono kino kyaliwo February ennaku z'omwezi 4 omwezi omwaka ogwa 2014 mu nsi eya Kentucky mu nsi eya USA. Mukono endala mu saidi endala newabayo omusajja gwe bayita ono baali muyita scientist ate nga akkiriza mu butonzi gwe bayita Ken Ham ye musajja mutandisi w'ekibiina oba oyinza okiyita omutimbagano ekibiina ekigezaako okunnyonnyola Answers in Genesis era nga guno gwe ye gurupu y'abakristaayo abakkiriza nti Bayibuli ntuufu ddala nga bweyogera ate era nga n'ensi yakabangala emyaka 6. Saidi endala wali omusajja gwe bayita Bilnye. Ono yali musajja eyali ng'akyaza program eza TV gye bayitanga Bilnye the science guy. Ku mulembe guno olunaku olwaleero abantu bangi bakkiriza mu mbeera ey'okwefuula. Lwakulumu nasisinkana omwana yali actually twalina mukwano gwange mu effort gye twaliko bweggwa twali kasande eyo bwe yaggwa myaka covid nga tannajjaawo 2019 awo nga tetunagenda bulungi mu covid. Mukyalo nanyumiza nga mukwano gwe mukutaba actually muganda we yali wa senior 5 kati olwa science omutono gwe yali asomye nga mukayanya ng'agamba nti ekisooka kya byonna nti Katonda taliiyo, ekyokubiri takkiriza mu butonzi, ekyokusatu ng'akkiriza nti ensi yabeerawo lwakubanga waliwo okugwatuka okwaliwo omulundi ogumu, particles ne zibeerawo, ebyo ne bitandika okuva mu bintu eby'enjawulo ne twesanga nga obumyu buvudde mu bimuli n'embwa evudde gyevudde n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Abakkiririza mu nkola eno evolution balowooza nti ensi kyagitwalira billions eziwera ddala 5 egy'emyaka kusobola okubeerawo. Mu myaka waliwo molecular organization mu myaka egyo 5 billion years ago, emyaka 3 billion years ago ne wabeerawo kye bayita niwatandika okubeerawo bacteria, bakkiriza ne wabeerawo first eukaryotes, then obulamu ne butandika okubeerawo mu myaka ekyali gya wala nnyo. Abantu bangi bwe bawetegereza olunaku olwali ku lukalu lwaffe okusinziira ku mutimbagano ogwa Afro barometer,
abantu abawera ddala na munnya mu Kenya bebakkiriza mu mbeera nti Katonda bwe wa bintu bino bwebiri naye byava mu mbeera ya kwefuulafuula. Bonna agende Tanzania abantu abawera ddala 38 bebakkiriza okusinziira ku lipooti ya Afrobarometer mu mwaka 2020 bebakkiriza nti abantu bava mu nkima n'ebirala ebiringa ebyo. Bonna ajja Uganda abantu abawera ddala 36 bebakkiriza mu evolution. Bonna agende South Africa 55, Nigeria 34, Misiri 27, Morocco 27. Abantu research alaga nti abantu gye bakomye okweyongera okusoma n'okukuguka mu bitabo ate mwana twekyewuunyisa gye bakomye okubanga babuusabuusa okubeerawo kwa Katonda. Abantu ababeera ddala abali ku ssetendekero universities, abantu ababeera ddala 5 ku 100 balina emikisa egy'okukkiriza nti omuntu yava mu mbeera ya kwefuusafuusa. Abantu 41 ku 100 mu secondary school bebakkiriza nti ekiriwo ekyo. Mu primary bali 32. Bwe tugenda ku byeddiini mu Africa, abantu abawerera ddala abeetwala okubanga bo tebalina ddiini gye bagwamu, abawerera ddala 5 ku Bafirika bakkiriza mu evolution. Abantu 34 abanaddiini ne bakkiriza, abo nga balinamu eddiini bakkiriza nti omuntu yava mu bintu ebifaanana bwe bityo. 26 ab'eddiini ennyo bakkiriza kyekimu mu ngeri y'enjawulo. Naye kikwewuunyisa ebintu bino byonna gwe nange tuganya okubitegeera n'okubimanya mu kunoonya kwe tugenda okuyiga leero nga twetegereza bizinensi y'enkima. Abantu nga balowooza bwe beekwatako emabega wano ne balabawo engeri eggumba we lyava manya ng'omukira bwe gwakutuka ne bakemerwa okulowooza kyoba oli awo mu ngeri emu b'endala bava mu nkobe bava mu nkima. Kawungezi akaleero njagadde gwe nange tutegeere Bayibuli kyeyigiriza n'obukakafu bw'ebyawandiikibwa bwe twetaaga okumanya n'okutegeera bwe byogera kubeerawo kw'enseero n'ebigenda maaso bye tulengera olunaku olwaleero. Bw'ona asoma Bayibuli yo mu kitabo kino ekyalubereberye essula esooka olunya olusooka Bayibuli gamba olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Muganda mwennyina omwagalwa, njagadde otegeere gwe nanga Kawungezi akaleero nti Bayibuli etegeeza nti olubereberye Katonda, ekimuyisa Katonda kubanga yatonda eggulu n'ensi na byonna ebiri mu nsi gye tulengera olunaku olwaleero. Bw'oneetegereza ekitabo kino Bayibuli mwe tusoma ebigambo ebyo ekigamba nti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Library nnyingi ez'ensi ez'amaanyi ezijjudde ebitabo. Bayibuli kyekitabo ekyogerwako kubanga ekitabo kino ekya Bayibuli kyogerwako mu ngeri y'enjawulo nga kitambudde olugendo olw'amaanyi, ng'era bwetaaga otegeere obukakafu n'okuyigiriza okuli mu byawandiikibwa osobole okubeera n'obukakafu obutegeera nti Katonda yatonda eggulu n'ensi. Bayibuli bw'onaaba ogitunuuliddeyo nga yo kyekitabo ekyewuunyisa ekijjudde ebyewuunyo. Bayibuli bw'onaaba nsoma ebyafaayo ne research bw'onaaba omukoze ojja kukizuula nti emirundi egiwerera ddala omutwalo mulamba research alaga tibataddewo amateeka agakugira ebyawandiikibwa agalemesa ekitabo kya Katonda ekinyweza obutonzi. Bw'ona agenda mu nsi ez'enjawulo omuli Afghanistan, omuli Iran, omuli Kazakhstan, bw'ona agenda mu nsi gye bayita Mauritania, North Korea, Saudi Arabia, Somalia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan ne Yemen n'ensi endala nnyingi nnyo ebyawandiikibwa ba Bayibuli mu nsi ezo ez'enjawulo. Mwana twekyewuunyisa nti abantu tebazikkirizayo mu nsi eyo officially, olina kukusa nkukuse. Bw'oneetegereza ebyawandiikibwa okuyita mu byase by'enjawulo, abantu balakkiriza mu Bayibuli n'ababuusabuusa bataddeyo ebirowoozo byabwe ne sayansi waabwe omutono gwe batannavumbula kutegeera mu bujjuvu bwayo nga bamutaddeyo okusobola okulaba nga balemesa ng'era bayisaamu amaaso ebigambo bino tusanga mu Bayibuli n'obukakafu bwabyo. Sayansi mungi ateereddwawo, ogezaako okubuusabuusa gamba amataba, ogezaako okubuusabuusa n'obunnabbi bwennyini bagezaako okuteekawo history asobole okulaba ng'akontana n'ebyo Bayibuli byeyigiriza. Naye omwagalwa, njagadde otegeere omanye ti Bayibuli newankubadde ekyayibwa abantu abafaanana bwe batyo ti ne mu nsi ez'enjawulo ewerebbwa tekkirizibwa, njagadde otegeere omanye ti sitaani gyakomye okuyiganya ekigambo kya Katonda Bayibuli ate Mukama gyeyongedde okukisitula, gye kyeyongedde okutambula, abantu gye yeyongedde okugisoma n'okugyagala. Omusajja gwe bayita Voltaire mu kitabo kye bayita Hammers in the Fire olupapula 15, Voltaire yawandika n'agamba
nti I am weary of hearing people repeat that 12 men established the Christian religion. Nti musajja mukowunyera byamutamadda okuwulira nti abantu 12 bokka batandikawo eddiini n'enzikiriza y'ekikristaayo, 12 apostles or disciples. Statement egenda maaso negamba I will prove that one man may suffice to overthrow it. Yagamba mu bigambo bye yawandiika nti ayagala okukakasa n'okulaga omwana w'omuntu nti newankubadde ng'obukristaayo kimukooya okumanya nti eddiini ey'obukristaayo yatandikwawo abantu 12 bokka, ye ayagala kulaga olw'amaanyi ge n'obuyinza n'amagezi n'okutegeera n'obutamanya bwe alowooza nti muyinza bwe omuntu omu yali asobola okuggyawo bayibuli. Njagala otegeera omanye nti abantu bangi bagezezaako kulumbagana n'okukola entalo ku byawandiikibwa, naye ekitabo kino bayibuli Mukama akitaddewo okutubikkulira. Ensonga lwaki kwena nkuteeddaako okutegeera ekigambo kya Katonda kino kubanga kyekigenda okutuyamba okutukuuma eri obulimba obw'enjawulo obuzze mu nsi leero. Abantu nga balowooza nti ebyawandiikibwa tebiriiwo, enfumo z'abazungu n'ebirala ebiringa ebyo. Njagadde otegeere omanye akawungezi akaleero nti Katonda yatuwa ebyawandiikibwa bino okutuyamba, okutuzibula, okututegeeza, okutusembeza ku ntebe y'ekisa n'okusaasira, tusobole okumutegeera, tubeere mu nsi eno nga tumusinza mazima ne mu mwoyo, tubeere mu nsi eno nga tumusinza mu ngeri etegeerekeka, tuleme kulimbibwalimbibwa enfumo n'ebintu sayansi obulimba bwagezezaako okuleeta n'ebintu ebirowoozo by'abantu ebisobodde okuba nga bireeta. Bayibuli bwe nabo gyetegereza kyekitabo Katonda kye yatuwa nga ku mulembe guno kye kyasinza okutunda billions kopi eziwerera ddala 5. Bw'ona agenda ku lisiti y'ebintu ebizze bitundibwa ng'oggyeko ebitabo ebirala byonna Bayibuli ekyewuunyisa over 5 billion copies zeza Bayibuli ezitundiddwa, ekikulaga nti emyaka gyonna egiyise Bayibuli ekyali best seller. Bw'ona gyawane waffe Uganda tulina omutimbagano oba n'ekitongole kiramba ekya Bible Society of Uganda ekigezaako okulaba nga Bayibuli zikyusibwa, era nga bw'ona atunuulira missoni yaabwe omuwandiisi agamba we translate the Holy Scriptures into Ugandan languages. Ekigendererwa kya Bible Society of Uganda kwe kulaba nga ebyawandiikibwa ebitukuvu ekigambo kya Katonda babikyusa mu nnimi gwe nange zetusobola okutegeera. Ennimi 22 sofa zezakakyusibwa. Bayibuli ennamba mu nnimi 16, endagaano empya oyongerako ennimi 22 languages. Olulimi omundagaano enkadde olulimi luno olwogerwako Adohara, Kumamu, Olusoga, Lumasaaba, Olugwere, byonna bize bikyusibwa Bible Society of Uganda olw'okubanga Bayibuli kigambo kya Katonda ekitunnyonnyola ekibikula ku magezi gaffe ku mulembe guno ng'abantu bakyayagala bintu biina nkomo nti kino tokikola. Njagadde otegeere omanye nti Mukama atuwadde ekigambo kye. Era ebimu kubikakasa nti ekigambo kya Katonda bwekiri era kikyaliwo kinywevu. Kwe kubanga olunaku olwaleero ne ku mulembe guno kutambulirako abantu bakyakozesa Bayibuli okuba ebirayiro. Bw'onaayogera ku bakabaka, bw'onaayogera ku Nnabagereka, bw'onaayogera ku presidents, bonna bakozesa ekigambo Bayibuli okulayirirako. Maanyi ki ag'enjawulo ago agayinza okuba mu kigambo kya Katonda? Njagadde otegeere omanye nti ebyawandiikibwa ku mulembe guno newankubadde nga Setaani agezesaako okulaba ng'abantu ajja mu magezi gaabo okutegeera kwa Katonda n'ekigambo kye, Mukama atuwadde omukisa obukakafu weebuli, era tugenda kubuyigako akawungezi akaleero gwe nange otegeere omanye nti Bayibuli weeri kigambo kya Katonda era ekakasiza ddala nti Katonda yatonda eggulu n'ensi mu nnaku 6. Ensi eno si nkadde nnyo emyaka emingi ng'abangi bwe balowooza, naye emyaka 6 okusinzira ne ku archaeology. Soka kya byonna Bayibuli bw'onaaba ogyetegereza Bayibuli eno erina obwegaffe obugundiivu. Erina ebitabo 66 mu ndagaano enkadde ebitabo 39 mu ndagaano empya ebitabo 27. Bw'ona atunulira Bayibuli yawandiikibwa abawandiisi ab'enjawulo abasukka 40 abali mu biseera eby'enjawulo. Abamu baali ku ntalo, abalala baali mu kutambula, abamu baali balunzi nga batambula, abaali mu kusanyuka, abaali mu nnaku, abaali mu kubonaabona, abaali mu buwamba. Akabonero akalaga ti ebigambo bya Bayibuli bino weebiri okugasa buli muntu yenna. Oli mu nnaku, oli mu kusanyuka,
oweddemu amaanyi omusajja akuleseewo sukulu fees abuze tebatudde ebibuzo bya senior 4 ebya B7 wabitudde ebya 6 cent zibuze njagadde otegeera omanye ti bayibuli yawandiikibwa olw'okuyamba ffenna abali mu mbeera ez'enjawulo oli w'amagye waliwo abamagye abagiwandiika oli wa poliisi waliwo military people abawandiika bayibuli njagadde otegeera omanye ti n'abaali abasumba bali balunda ku ttale bakabaka ab'enjawulo ekitegeeza nti bayibuli buli omu emugasa ekwata ku mugagga ekwata ku mwavu ekwata ku nnabyabufuzi n'atali wa byabufuzi ekwata ku buli muntu yenna ng'era yeetaaga okusomebwa bw'oneetegereza bayibuli emyaka egiwerera ddala ga 1600 lyemaze ng'ewandiikibwa bayibuli eno yawandiikibwa mu nnimi 3 omuli olulimi olw'Aramayiki omuli olulimi olw'Ebbulaniya ndagaano nkadde omuli olulimi oluyonaani mu ndagaano empya akabonero akalaga kubanga yawandiikibwa mu biseera ne mu lulimi olwalitubeera abantu biseera ebyo kabonero akalaga nti Katonda ne mu kiseera kino akyayogera gye tuli bayibuli tennabeera outdated bayibuli ekyaliwo olw'okutugasa n'okutuyamba okulaba nga gwe nange tweyongera okutegeera obulokovu ekirala bayibuli bonna bwogyetegereza yawandiikibwa ku ssemazinga 3 mulimu olukalu lwa Afrika mbadde okimanyi nti bayibuli bagiwandikirako ku lukalu lwa Afrika wano akabonero akalaga naffe Abafirika tuleme kulowooza nti bayibuli nfumo z'abazungu bayibuli naffe etugasa mwe muli ebigambo eby'obulamu gwe nange mwe tugenda okulokolebwa bayibuli eno yawandiikibwa ku lukalu olwa Asia oli mu China oli mu ki oli mu Filipino kategori ki gy'olina bayibuli naawe eyogera gy'oli lw'ensonga kanalaba nga kyansonga ebigambo bya bayibuli okuwandiikibwa ku ssemazinga owa Asia mu ngeri ey'enjawulo bayibuli yawandiikibwa ku ssemazinga owa Bulaaya kabonero akalaga tinewankubadde ku mulembe guno gutuliko European influence etandise okubanga ejja abantu balesewo amakanisa bagenze mu bintu ebitaliiyo bagenze mu new age theories bagenze mu bintu ebitabula obwongo bwabwe bagenze mu busamize n'endowooza ez'enjawulo ezibalowooza nti Katonda taliiyo ezibalowooza nti ensi eno yatondebwa mu mbeera ya kwefuulafuula njagadde otegeera omanye Katonda alabanga ebigambo bya bayibuli bya nsonga y'ensonga lwaki byawandiikibwa ne ku ssemazinga owa Bulaaya bw'obanga olowooza nga mwenyezi ampuliriza tebyawandiikibwa bya bayibuli byaleetebwa abazungu kutufuga kiyinzika okuba nga bakikola mu bukyamu ebyawandiikibwa bya bayibuli Mukama yabituwa olw'okutugasa okulaba nga gwe nange tulokolebwa tusobole okutegeera amagezi ag'obulokovu agali mu bigambo bya bayibuli bwebanga bayibuli yawandiikibwa bazungu okujja mu Uganda ne mu nsi eza Africa ezaali underprivileged okuzifuga njagadde otegeere omanye ebintu ng'ebisiyaga ne divorce n'ebirala ebisumbwa abantu ku mulembe guno bandibadde tebabiteekamu singa ali ewandiika ku bo singa bo bagiwandiisa kufuga ffe era singa olunaku olwalira abantu bangi bayibuli teteekeddwa ku mateeka mangi kugikugira y'ensonga lwaki sitaani yandibadde takola bisoboka na bimala kulaba nga akola nsalessale alabe ng'ekigambo kyaka tekitambula nga bwe kigwanye naye njagala otegeera omanye ti bayibuli eno eyogerwako bw'onaasoma endagaano enkadde eyina chapters 929 eyo ndagaano nkadde bayibuli eno gye weetegereza eyina chapters ssuula 260 mu ndagaano empya eyina toto y'obungi bwa verses ezigirimu obuwere ddala emitwalo 3,112 yonna nga mu ndagaano enkadde waliyo emitwalo 2,310 ezo nnyiriri mu ndagaano empya waliwo ennyiriri eziwerera ddala 7,892 ebigambo byonna bonabe betegereza mu bayibuli okusinza kuva zino nabakozesezza ojja kwetegereza ti bayibuli eno eyina ebigambo ebiwerera ddala emitwalo 7,749 endagaano enkadde mulimu ebigambo ebiwerera ddala emitwalo 59,1239 mu ndagaano empya emitwalo 18,1237 bayibuli bonna bogyetegereza mu nsi yonna yakakyusibwa mu nnimi eziwerera ddala 2,000 mu nsi yonna bayibuli bwonanjaliza mukana mwenyeza mpuliriza singa okwata abasajja abalina amagezi abayiiya balina talanta y'okuwandiika n'obakwasa okuwandiika Uganda National Anthem olunaku olwaleero nga bali ana ng'abawandiisi ba bayibuli baali ojja kwesanga buli omu awandiika bibye olaba tubeera mu kibiina abaana ne basomesebwa ne bafuna okutegeera mu ngeri ey'enjawulo n'okutegeera nako kwawukana
kati Bible ekimu kusinga twewuunya kwe kubanga abantu abali ku ssemazinga ez'enjawulo, experience ez'enjawulo, abalina works of life ez'enjawulo, abali mu situation ez'enjawulo, okubanga bawandiika ebigambo bye bimu. Nga Dawudi takontana na Yokaana newankubadde nga baliwo mu biseera ebyenjawulo. Ebyeyongera otukakasa mu mpuliriza obwegavu bwa Bible nti waliyo omukono gwa Katonda emabega w'ebyawandiikibwa bino bye tuli mu kusoma. Ensonga lwaki ku mulembe guno abantu bangi bavudde mu kutegeera ebyawandiikibwa ne batandika okwenoonyezaayo enfumo zaabwe ne ideologies ezaabwe kubanga balemeredde okutegeera nti Bayibuli kigambo kya Katonda. Mukama kyatuwadde okutuluŋŋamya, okututeekateeka, okutugasa, okutukulemberamu tulabe nga gwe nange tusobola okusikira obulamu obutakola butya obutaggwaawo. Songa eyokubiri ng'anoonyeza mpuliriza gye weetaaga otegeera ku byawandiikibwa bino ebyogera Katonda yatonda eggulu n'ensi kwe kubanga Bayibuli yo yennyini yegamba yaluŋŋamizibwa Katonda. Kitabo kino ekya Timoseewo ekyokubiri essula ya 3:16 Bayibuli egamba nti buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Buli kyawandiikibwa ne bw'osoma koma ne bweba full stop ne bw'ebeera punctuation capital letter, buli kyolaba mu byawandiikibwa Bayibuli etugambye buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Wuliriza nti era kigasa olw'okuyigiriza. Obadde okimanyi ti disipulini zonna z'oyagala okuyiga, oyagala kuyiga ku bimera, oyagala kuyiga ku bisolo, oyagala kuyiga SST, oyagala kuyiga byafaayo, anaabeera sayansi, oyagala kuyiga land economics, oyagala kuyiga kubalirira, obadde okimanyi nti byonna oyagala kuyiga ku njazi, kiki oyagala okuyigako? Sajjale, anaabeera accounting, anaabeera ki, anaabeera insurance, oyagala nkuza y'abaana, kiki kyoyagala okuyigako? Byonna mu byawandiikibwa mu ebiri. Obadde okimanyi nti ensi eno gye tuwangalirako olunaku olwaleero gye tweyagaliramu nga tumanyi nti yalawunda ebbanga ery'emabega omusajja nga bayita Galileo Galili nga nanavumbula ekyuma kye bayita telescope, ensi yali emanyidde ddala nti ensi eno eringa meeza eri flat. Naye oluvannyuma technological advancements ez'enjawulo abantu bakizuula nti ensi eno eringa mupiira. Ekyo Bayibuli yali yakyogerako ekitegeeza nti bw'oba oyagala obutamala biseera sooka osome Bayibuli osome nansing gw'osoma. Bw'oba oyagala obutamala biseera sooka osome Bayibuli osome physics omutegeere. Bw'oba oyagala obutamala biseera sooka osome Bayibuli beera n'amagezi ga Bayibuli, economics ajja kwanguwa kubanga Bayibuli egambye nti buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigiriza, olw'okunenya, olw'okutereezanga n'okubulya okuli mu butuukirivu. Bayibuli eno Mukama agituwadde gwe nange tusobole okutegeera n'okumanya, tuyigirizibwe, tufune okutendekebwa, tufune okuyambibwa, tusembere ku mmeeza ya Mukama bw'anaaba akomyewo tubeeremu abagwanidde era bagenda okusikira obulamu obutaggwaawo. Bw'onaaba weetegereza Bayibuli yo mugano nyinaza mpuliriza, Bayibuli eno erina obukakafu obumala okusinziira mu basajja abakoze okuyiikuula nga Bayibuli ekigambo kya Katonda era tekyusibwanga. Manyi ku mulembe guno bangi abagamba Bayibuli eyinza okuba yakwatibwamu. Tukakasa tutya nti Bayibuli yasomebwa basajja ba Musa oba gye yawandiika ne ku mulembe guno yekyaliwo. Mu mwaka gwa 1975 abakiologist ab'enjawulo baagenda ne bavumbula ekibuga ancient city ekyabayita ekya Ebala mu mambuka ga Syria. Era bagenda ne basuulayo ebipande biwerera ddala 1.5 ogw'ebipande ebya kale oba ebibbumba. Era bwe beegezaako okwetegereza ne bakizuula nti bwe bagezaako okudeetinga clay tablets oba bwe bawandiikako okuwandiika obwebbumba obwo bakizuula nti bugendera ddala mu myaka egiwerera ddala 25,000. Ebipande bino bya Ebala byali byogera ku butonzi nga byogera ku mataba g'ensi yonna, amannya ga Bayibuli n'ebifo omuli amannya nga Esawo, omuli Ibulayimu, omuli Isirayiri, omuli Sinaayi, omuli Yerusaalemi. Ebitabo bino oba ebipande by'ebbumba byali byogera bulungi nnyo ku bugwenyufu obwali mu biga ebibiri ekya Sodoma ne Gomora. Ne bw'onaagenda mu lulimi olukyayina leero ojja kukizuula. Bw'onaatunula engeri gyebawandiikamu eryato baliwandiika mu ngeri nga libajjukiza abantu 8. Gamba eryato singa onalaba ebigambo engeri gyebawandiikamu eryato mu lukyayina ojja kugenda okugaa how they write a boat in Chinese, ojja kugenda okirabe. Kyojja kukizuula nti engeri bw'onaatunulira engeri gyebawandiikamu erinnya lino lyato bw'onaamenyamenya ebigambo ebyo ojja kulaba nga bagamba nti eryato 8 abantu. Tuli ku mulembe guno basobola nnyo okujjudde firimu ez'enjawulo eza dinosaur
nga kumbi buli firimu gyolaba erimu engeri y'ekintu ekitalerekeka eri bwetyo bonna agenda ku mutimbagano guno ogwa National Geographic ojja kulaba nga waliwo ekigamba zi dinosaur. Era ezimu ku argument gundi zakozesa evolution okulowozesa abantu nti science owa Bible si mutuufu n'okuleetera abantu okujja obwesigibwa mu byawandiikibwa bwe bantu okulowoozebwa nti evolution oba dinosaur zaawangala oba zaaliwo emyaka egiwerera ddala bagamba miliyoni eziwerera ddala 65. Okusinziira ku evolution waliwo enjigiriza egamba nti emyaka omuntu yatandika okubaawo emyaka egiwerera ddala emitwalo 5 emabega. Kale bw'okwata emyaka egitwalibwa okubeera egya dinosaur emyaka miliyoni 65 emabega n'otwalako emitwalo kitundu kya miliyoni emitwalo 5 ojja kufuna emyaka miliyoni 64 n'ekitundu ky'emyaka half a million. Naye bw'ona atunuulira obuvumbuzi omwe bwakolebwa ennaku ez'emabega mu mwaka gwa 2000 ogwakolebwa omusajja gwe bayita archaeologist Elvis Derrick alaga era obukakafu bwe buli obulaga okusinziira ku jjinja lyazuula bw'ona aba olyetegereza ku mutimbagano gwa www.bible.ca ojja kukitegeera ojja kukimanya nti waliwo footprint ey'ekigere ky'omuntu n'ekigere kya dinosaur. Research alaga oba archaeology nti ebintu bino ebibiri byaliwo omulundi gwe gumu. Ekitegeeza nti endowooza eya evolution erowooza abantu bava mu nkima sintuufu lwa nsonga okusinziira ku jjinja lino eryavumbulwa kiragira ddala nti Bayibuli byeyogera bye bituufu. Ejjinja lino likakasa eryavumbulwa gwa 2000 genda olinoonyeeko archaeologist Elvis Derrick ojja kukitegeera nti lyengera okukakasa nti obukakafu bwa Bayibuli weebuli era Bayibuli ntuufu. Bayibuli kigambo kya Katonda bukakasa amataba agaliwo ag'ensi yonna. Bwoleka nti evolution si mutuufu bw'ona asoma ekitabo kino kye bayita In the Quest of the African Dinosaur papula 261 omuwandiisi awandika n'agamba sakyalaga okubaawo kw'abantu ne zi dinosaur evolution yandigibwawo. In other words tewaliwo bukakafu bwonna. Evolution eyigiriza nti dinosaur zaaliwo ebbanga ddene nnyo emyaka miliyoni 65 naye mu ngeri endala era ne bayigiriza nti omuntu emabega bonna tula emyaka lyamaze ku nsi kuno omuntu okubaawo y'emyaka emitwalo 5 naye ng'ate archaeology atukakasera n'atulaga mu ngeri ey'enjawulo nti ebintu bino byonna byaliwo omulundi gumu. Dinosaur zaaliwo naye zaaliwo omulundi gumu zaggwayo buggwi. So si bya evolution byeyigiriza ekikakasa okusinziira ku bujjulizi obuliwo obwa archaeology. Tweyongera okukakasa n'okutegeera nti dinosaur n'omuntu byaliwo ebiseera bye bimu. Ekitegeeza nti endowooza eya evolution erowoozesa omuntu nti yava mu nkima tesobola kuba ntuufu. Ekigambo kya Katonda Bayibuli bwe bukakafu obuliwo obutunnyonnyola ku kutandika kw'ensi eno nga Katonda ensi eno yagitonda. Mwaka 1798 sajja gwe bayita Napoleon yakulemberamu military expedition okugenda mu nsi y'e Misiri n'agenda n'abajaasi abawera ddala emitwalo 38. Napoleon n'atwala abasajja abalina obukugu mu bisiige mu bibajje mu nnimi ne bannasayansi okweyongera okumuyamba okweyongera otegeera ebyafaayo eby'Emisiri. Gye baatuukayo Emisiri ne bakizuula nti buli wantu wonna waliwo ebintu ebyedda ng'era mu byo mwaliwo ebibajje mwalimu ebyawandikwa ku bisenge. Napoleon n'abasajja be lyatutte abayivu abategeera ennimi abategeera sayansi ne beewunya obubaka obwaliyo. Nga wayise omwaka mulamba mwaka 1798 bagenda bavumbula Napoleon mu kuvumbula okwakolebwa bavumbula kye bayita Rosette Stone. Era ng'ejjinja lino bw'olyetegeeza n'olunaku olwali mu museum eya Britain nga linnyonnyola kye bayita hieroglyphy engeri gye bakolangamu edda mu nsi y'Emisiri n'obuwandiiko obwakolebwa. Baali tebasobola kunnyonnyola mangu nnyo na kuvuunula naye baazuula empandiika eyaliwo mu biseera ebyedda. Naye nga bayise emyaka 2 beddu mwaka 1822 omuvubuka omuto eyali Omufalansa eyayitibwa erinnya gwe bayita Jean Francois Champollion yagenda maaso n'atandika okuba ng'asoma ebigambo ebyawandikwa ku Rosette Stone
era bwe yabisoma n'ategeera n'akozesa olulimi oluyonaani okumuyambako okutegeera ebigambo ebyo. Era kino byemu ku by'obugagga ebyedda ebyogerwako. Yakivumbula omusajja ono ng'ebyogerwako ebyaddala mu Lesotho Stone nga Bayibuli byeyogera bye bituufu. Bw'ona atunuulira abasajja abasomye ebyafaayo abayiikuzi b'ensi eno n'ebitabo bitaano ebisooka ebya Bayibuli nga bino byonna Lesotho Stone ebyogerako n'ebibajja mu nsi eyaawa ey'Emisiri. Njagala otegeera manyi muno nga mpuliriza research atulaga mwaka 1947 bagenda bavumbula kye bayita Dead Sea Scrolls. Mu mpuku eyo gye bavumbula bakizuula nti mwalimu ebitabo bya Bayibuli ey'endagaano enkadde byonna okuggyako ekitabo kya Esther. Era bwe babitunuulira nga byetegereza okubikomparinga ne Bayibuli bweri leero ng'ekigambo kya Bayibuli bwe kiri leero era bwe kyali ne mu biseera biri. Ebigambo bino byeyongera okutulaga Bayibuli nga bwe tuyigiriza nti ekigambo kyo kyonna mazima. Mu kitabo kino ekya Zabuli 19:16 Bayibuli yeyongera otukakasa nti ekigambo kyonna kye tusanga mu byawandiikibwa bassebo ne bannyabo mazima ga Bayibuli, mazima ga Katonda. Mukama ye yaluŋŋamya. Mwandiisi gwe bayita Sir Frederick Keyon awandika statement emu, musajja naye archaeologist walulirino agamba nti omukristaayo asobola okutwala Bayibuli mu mukono gwe n'ayogera awatali kutya oba okusikattira nti anywezezza mu mukono gwe ekigambo kya Katonda eky'amazima. Bw'okwata Bayibuli eno, musajja ono Sir Frederick Keyon agamba nti obukakafu bwe buli obumala era obumalira ddala nti bw'ogikwata mu mukono gwo bw'oti obeera okutta ekigambo kya Katonda eky'amazima nga teweetaaga kubuusabuusa wadde okukankana. Ayongera n'agamba ekyatuuka gyali mu ngeri tekibuzaamu yadde n'akamu okuva ku mirembe gy'okudda ku mulembe okudda ku mulembe okuyita mu byasa. Bayibuli bw'ogisoma obukakafu we buli, tewaliwo na kimu kibulamu bw'onaaba weetegereza. Omusajja gwe bayita Nelson Gulek, renowned Jewish archaeologist, naye muvumbuzi wa ttaka anoonyereza ebyedda n'abisomako n'abikolako research, agamba bw'ati: kiyinzika okwogerwa n'obulambulukufu nti teri buvumbuzi bwa Bayibuli, teri obuvumbuzi bwa buyiikuzi bwali bukontanye na Bayibuli. Obukakafu we buli okusinziira ku basajja abazze beetegereza okuvumbula okwenjawulo okuzze kukolebwa. Bakakasa nti ebigambo bya Bayibuli bituufu era weebiri. Olunaku olweggulo ku makya twabadde twetegereza nga tulaba eggwala olunaku olweggulo twalabye engeri ebyafaayo gye bizze bibeerawo. Mukama engeri gye Nabukadneeza ebyafaayo ebisukka mu myaka 2025 n'amutegeeza ebintu ebigenda okubeera. Ekyo nakyo obukakafu bwa Bayibuli. Bayibuli bwonna gyetegereza erina obukakafu obukyusa obulamu. Abantu bangi abadde abatamiivu, abadde bamalaaya, abadde abenzi, abadde ababbi, abadde abasezi, bwe basomye ekigambo kya Katonda obulamu bwabwe ne bukyuka. Bayibuli eno muganza mpuliriza erina ebigambo ebikakasa nti yo nga jjo ntuufu kigambo kya Katonda. Singa teyali ntuufu teyandikuwanyaganya n'ebyo ensi byesinga okuyaayaanira, temwandibaddemu nnyiriri ziwakanya bisiyaga. Naye Bayibuli etukakasa era etulaga nti okuyita mirembe gyonna kigambo kya Katonda. Newankubadde nga Setaani agezaako okujja mu birowoozo by'abantu ekigambo kya Katonda n'amagezi ga Mukama, njagadde otegeere omanye gwe muganda mwenyina mpuliriza, Katonda atuwadde ekigambo kye kino Bayibuli olw'okutugasa, olw'okutuyamba, olw'okutukulembera. Oyagala kubeera mugezi nulyo sajjoni, oyagala kubeera makanika, oyagala kubeera looya, oyagala kubeera ki? Bayibuli ye foundation, gwe musingi ogwa buli kimu kyonna ky'osuubira okusoma, ky'osuubira okutegeera bw'obanga oli wakukitegeera. Nsabye nga nkwega mwenyina mpuliriza, Bayibuli kigambo kya Katonda kikyayogera na leero. Leka Bayibuli gisome, leka Bayibuli eyogere, leka Bayibuli ekyuse obulamu bwo. Kkiririza mu butonzi bwa Bayibuli, kubanga Bayibuli etulaga nti Katonda mu nnaku 6 yatonda eggulu n'ensi. Evolution yaleetebwawo mulabe Setaani ng'akozesa abaddu be olw'okutujja ku mulamwa, olw'obuteefiirayo wa gye tulaga, olw'obuteefiirayo lwaki tuli wano. Yensonga lwaki abaana b'obuwala bangi n'ab'obulenzi obasanga ku mabiici nga bali mu kufuuweeta shisha,
afuluma mimwa afuluma matu ne mu nnyindo ne mu butuli bw'omubiri bwe kibanga kisoboka nga bawunya ebiringa ebyo bakozesa ebiragalalagala kubanga bakkiriza mu kintu ekitannyonnyola lwaki bwetuli mukama yatutonda ku nsi eno n'atuteekawo olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe oli accountable gyali kyenva nkuyita mukama nyinza omwagalwa mpuliriza bwe ebyegambo bya bayibuli nga babivaako tukyayagala kumanya katonda atuyita tukomewo leero tukkirize mu kigambo kye tutambule nga bwe kiyigiriza obulamu bwaffe busobole okukyusibwa bwobanga gy'oli mukama nyinza mpuliriza ayagala okulongoosa ekkubo lye ayagala okutambula ng'ekigambo kya katonda bwe kigamba ku mulembe guno mu biseera bino eby'enkomerero weetaaga nnyo okuyiga bayibuli abantu bangi balimbiddwa abasumba abafere bannabbi ababulimba lwa butasoma byawandiikibwa abamu bebase n'emirambo ne ku mu kiseera kino ng'alina akasenge kataggula lwakubanga tamanyi magezi ga bayibuli etugamba nti abantu bange basikidde olw'okubula okumanya naye mukama akukoowola gwe nange bwe yafiirira ku musaalaba tusobole okuba nga tuwayo obulamu bwaffe yesu atulokole atufiiririre tukkirize abeere saddaaka era bana bakomeza bwakabaka bwe tubeere mu abo bagende kusanya obulamu butaggwawo wamu n'ebigambo ebyo njagadde gwe nange tuwombekule okusaba katonda affe omukulu omugulu twagala okwebaza nate olwakawungeezi akaleero tukwebaza mukama bwetuwadde omukisa guno okujja maaso gokubaako ebigambo etuyiga tukwebaza olw'ekirabo kya bayibuli kyewatuwaffe okusobola okuyiga tusobole okulokolebwa weebale kubanga osiimye okutwebikkulira nsaba emikisa gyewasuubiza eri abasoma abawulira bakwata ekigambo ekyo mukama gyeyongera okubeerako ffe nsaba otusaasira olw'obugayaavu n'obuteefiirayo kwe tukoze olw'obutabwayo magezi gaffe gamala kulaba nga ekigambo kyo bayibuli tukisoma nsaba okuva na leero omuddu ono muzana awulira ebigambo bino otuwe omukwano okwewayo n'okuyaayaana okulaba nga ebigambo bya bayibuli bino tubiyiga bisobole okukyusa obulamu bwaffe busobole okukyusibwa ku nkomerero ya byonna osange ekibiina ekino ekinaba kikulindiridde mukama gwatugambye mu kigambo kyo tulumanya amazima tulifuuka baddembe nsaba otufuula ab'eddembe okuyita mu kigambo kyo nsaba twerokolere gwe mwennyini ekisa kyo kyusa obulamu bwaffe okole byoyagala tukole byoyagala tukole tutambulenga gwe bweyagala tutambule obwa yesu omulokozi waffe tusabye amena mukama akumpeera omukisa.